Unamuita Weasel Manizo. Bad mind killer. I Jamaica me come from, say. Yeah, see, I'm a bridge and we come from far from. I'm a bridge and come up from a foreign. I even tell me I miss and you know. Yeah, serious, man. Yeah, serious. One man Chameleon. Congratulations, my brother. Congratulations, one man. We were the company such team. Congratulations. See how we are cooking about Nanye. Sanyu Okulaba, Mama Wange, Joanne Zakawaria, Gatuke Kumpi, Mama Wange. Ama congratulations. Chikolenga Mugambi. Come for you. This is a challenge, one man. It's a challenge to me. Nange kaneroze simuloke kwa ngiri jena saze kona akabidde boze bajja kumpita ddala Dr. Weasel Manizo. Thank you so much. Congratulations. Remember something and you're buried in Jamaica. Weasel Manizo. Mulekage ende Weasel wange. Kati kakolope Weasel yagambye jjo. Bwe nasebye okulaba ekiro kuba twageze okutegeka n'abafomi. Nangamba mbyettajja kujja ku mukolo gwa kuntiikira nze nja kukabirayo sijja kujja nawusangirira nkweyagala kwagala nnyo Weasel naye nga bakuntumye naawe nankopalaso babantumye ebyaddala no serious not babantumye muli ba celebrity Cavendish University radio kubateekera equal enrollment ku scholarships bamwagala nabo mujje twegate ku lugendo. Amina. Era kwanga Uganda bali babalamu mu musomeko mu birirangwa atobye na dunia bigali amagumba baganda bange tukole n'abanyi tukole. I love you brother, may God bless you. Njagala kusaba mbadde nziruka nga n'appointment gazipali naye bali abasoma abaganda bange twasoma nabo elite bannange omanyi bajetulula palazangwe olina kyotabagambye ankopi musajja mupamba yimami saazirimeka bali ba elite bakwano bange badde ekyabaga bakwano bange abasoma bangambye nti manyi yakubira mawanga nti manyi abemene ekiwuseemu ya ssaawa 3 bangambye so tukyalina mukadde ankopalaso nebaza ebigambo byo ojogeddeko ebintu bingi naye onaganya okukaaba olwaleero naganya emotional kuntwalo manyi lwaki because kimanyi tuli wamu ffenna nenzanya ebigambo byankopalaso nenkujjukiza nti naawe inspiration. Ankopalaso yafunamu obuzibu ddala nebujjukire USA palaso ne bamuincarceratinga gwe atakimanyi incarceration kebera Google ojja kitegeera bwe bamuincarceratinga yali emyaka gye ng'esatu palaso yasoma. Palaso twasoma sa palaso bw'avaayo ne muga palaso nebonagamba yasoma baani awo ne maama Abba bwe yagenda mu Amerika nagatagamba agenda kudda mu nsombe nengamba mbaani awo nga ne Abba naye andeka nengamba bano baagala kunzimbako kayumba ate nga mbisobola. Henry mukulu wange naye oyo big fire mbaani esebo naye aleesedde esebo nga muzeeyi Mayanja mudiira ateekamu certificate z'abantu muzeeyi oyinamu certificate ya Joseph Mayanja nga miliyoni olunaku lwaleero. Kale nno bakwano bange Serega tuliba nja kwongerako ebigambo ati bijja okwesiringa mu batali wano ankoping and inspired by your speech. Bakwano bange banamawulire mu abandaamu ntuusiza obubaka eri buli muntu anaasobola akano akantu teri kitulemeseza kufuuka bye twagala nga kunyoomebwa
nga si kyonyoomebwa abantu wabula nga gwe weenyooma. Teri lugendo lwange lwonna lwonna nali tandise nga manyi nti ndiruggusa, wabula nkeera ku makya ne mmanya nti ngenda mayiro mmeka, nti weeziti ne mmanya nti tugenda kuyita. Teri lugendo lugenda mu success nga lugenda straight, zibeeramu amakoona, mulimu abataayiza. Ŋŋamba buli mukwano nga muvubuka enandaba nti mukwano gwange wekkiririzeemu, oli ne wagaa nti osobola gwe kasita olikkiriza nti osobola, ojja kusobola. Ekyongera ne ku bayimbi bannange, sirina bwe njya kuyisaamu mu maaso abansooka okusoma, mwe bamukunamu abampa inspiration, nange nsuubira okusoma kwange kugenda kwongera ati n'abalala okujja nabo basome. Okay? Nina mukwano bange bangi abavudde e Kamokyawo, ninawo Madi, mukwano bange avudde ku Firebase Crew. Tetwawula ndowooza, twawula ntegeera. Ekyo nakyo kugende mukinoonyerezeeko kuba Luganda. Nina bangi nnyo. Dogo City, ninawo Doni, ninawo Kaspati wa Firebase ne Lion Island. Kirungi kuba tukolerera ggwanga Uganda. Kale bakwano wange simanyi ali bwe tugenda kuzza ku muzinda olwo banondeyo omu ku bakwano bange. Kaspati weefuze nnyo omukolo gwange. Njafuire munnamawulire nayagere on behalf of bannamawulire tuwulire namwe kimwagala otugamba nga bakwano baffe batira okkutu. Batubampeeyandi bampe nejambamere ajja kujja oyo naye tijambamere naye yampa inspiration. Wizo munnamawulire Wizo baŋŋambye mugambe naye agenda afune degrees kibagambye. Era si kyogambye. Asijjali si yagambye naye agambye. Wano yajja byeyongerera. Mbadde nsaba asabwe yogedde ebibye. Mbadde nsaba kale nkomaawo ankupalaso nsanyusa okulaba namwe bane. Babeera eno babuuza nti ne bali tuba tukola ki. Lockdown we yatuuka newa yardstick ne nga mumanyi kambeeko ebyamakulu bye nenkolamu. Abantu bangi nnyo baagagawalya mu lockdown, abalala ne babuwalya mu ki lockdown. Kulwansonga ensi twali tumanyi gyekola ki gyeraga basebo ne banyaba eno project gye bayita Akright project Lion Island government. Kikiwa obugalo basebo ne banyaba omanyise luku so mu lockdown nakuba ebinyonyi bibiri nejjinja limu nakuba ekyokusoma twabeeranga bwe tweboye nze nga nzija kusomamu emisala nenzija nenkolagana ne mukwano mwamuyita Abe Musisi mukasebo nsibule ku bantu. Omwami oyo yafaananyiza ennyumba eno amakulu gano bwe mulaba twakimula kifulukwa tetukimukwasa nabyo mubigamba abantu bambisamo nnyo amaaso eyo. Mubagamba nnyo mukamera wanalwala ne bagamba okabino lyerwaza yalazimuluma olanda omugagga asembayo n'abamwavu kulwasonga singa sudiri yaggala woteri ze zonna naye buli nnaku akyanoonya solo naliko ne kamunye omujjugira gyandiigo twali ku Lido Beach nayagala mpe ku ssente nasikayo bagyali ebiri aba asikayo ati ekyebitalo nekigwa nekiroli nga bwekikamunye yakutte mawaate ku kiba ekyebitalo. So njagala bambi nakyo munyambe nimukwerwanako bula nti abantu batubalamu ak'obuntu mubibagamba nebagamba abayimbi abantu bayinza okulowooza nti bizibu wakuvuga mu mmotoka wakola bintu gwe byoyagala abalala nebanyooma ne batya n'okuyingirayo. Si bunawo ne tuli kwakola iti nawo maanyi gange nabuwagizi wammwe bakwano bange. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mami wange omulala nze si kyekyo kamugulekera omwanjule. Basebo ne banyawo tukubire kwa Mayanja obugalo bw'amaanyi. Oyo gwagudde mu kafuba ye omubaka Honorable Zanika Babirye omubwati ow'ebukuya ate muganda wa mami era mami wa Mayanja. Omukyalo oyo basebo ne banyawo sigenda kwogera bingi atubeereddewo ku saidi yaffe ne mwami Mayanja atuyigiriza bintu tutamanyi bingi nnyo naye nga webale nnyo Mama Zanika era y'omu ku bamusukuma asomere. Bwe twagenda okunoonya ekifo ekyo twali abantu nga bana ne batubuuza mwenna mugenda kusoma